Gift Sebuguzi y'omu ku bavuzi ba pikipiki z'empaka abeetabye mu mpaka ez'omwetooloolo ogw'omunaana ku kalenda eya National Motocross Championship ey'omwaka guno. Empaka zino zitegekeddwa ku Smart Beach e Mityana era Sebuguzi y'omu ku baziwangudde. Ono agamba okweteekateeka obulungi n'okubeera ne pikipiki ennamu bye bimusobozesezza okukola obulungi mu mpaka zino. Rese eno mbadde simanyi sigenda giwangula, tubadde tulina problems ne piki naye Mukama atubeeredde beerayo ekyo neebaza emmudde ngiwangula. Omuvuzi omulala eyeeriisizza enkuuli mu mpaka zino ye Sharifa Kateete, ono ng'avugira mu mutendero gwa MX2. Ono agamba ekimuleese mu mpaka zino kwongera kukuŋŋaanya bubonero asobole okuwangula engule ey'omutendera ogwa MX2. Demu batono bannaffe piki zaabwe nange kennyini piki yange ekyali Morocco tenajja era eno bampadde buwi lwa points zange nga nina okulwanirira ekifo kyange kuba mu championship ndi wakubiri. Joseph Mwangala akulira ebyensimbi mu kibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya FM yagamba abavuzi abasoba mu 30 be beetabye mu mpaka zino era boolesezza omutindo omulungi. Piki ezitannakoma okuva Morocco tulina kye twasalawo tugenda bawa substituted results. So tujja babalanga abavuze wano naye nga points ze bagenda okufuna zi points ze baafuna abali e Morocco. Ate abavuzi ba pikipiki bakubiriziddwa okwongera okugondera amateeka ag'oku nguudo okwewala okukola obubenje. Bino byogeddwa Leonard Were Francis, Ssaabawandiisi owa Pearl Bikers Africa, bwe badde basisinkanye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuyambako poliisi okumalawo obubenje. So the meeting today emphasized the importance of us as an association to partner with police in creating behavioral change and change in mindsets for the general population. Road safety is a general principle that should be embraced by everybody, and it's all our responsibility. We should not leave it only to the traffic policemen. We should take it as an important aspect of our lives. Obutebenkevu ku nguudo bubavunaanyizibwa bwa buli muntu. Fine for enforcement tugikoze oba n'ebintu ebirala, naye ate kati kiba kikulu nnyo okumanya nti buli muntu alina omulimo, alina omugaso gw'alina kola, kubanga bw'olaba obubenje obuzuze nga bubaawo ate n'olabira ddala nti ebintu bino ebisinga biviira ddala eri abo abakolesa enguudo. Abantu 13 be bafiira mu bubenje buli lunaku era ekikolwa kino eky'abammemba aba Pearl Bikers Africa kigenda kuyambako okubukendeeza.